Lwa Monday twajja wano tulaga Abitex ku nsonga Serena Bata. Kakati Jeff Wawuma omanyi Wuma yeri mu kumukwasaganyizaako mu kubisanyako ne Abitex. Alina byampeereza ku makya nekirabikanga Serena Bata ayitiddwa ku CPS omumakya gonna ku olwaleero ku ssaawa 4 ye reporting era nga aba advocates ba KTA be bagenda okubanga bamuwerekerako okusobola okubira nga ate akola ndoza statement. Okay. So kakati mu bbaluwa wano gyendabyeko wano re-invitation to police for interview and statement recording void KPM GF nebigwako awo. The caption refers under because ebityane bajja wano njaga kulaba bayitira so omuntu nga mateeka mangi. Kale, you are therefore required to report to the CID Commander Kampala Metropolitan Police at CPS Kampala building. You shall specifically report to DC Nankunda Obed in room 71 on Friday, the 19th day of May 2023. Saa zijja kubeera 5 ez'okumakya for alleged copyright infringement. Your cooperation shall be highly appreciated. Jukira Abitex alina ennyimba ze yateekamu n'agamba luno saagala olukozese. Luno saagala olukozese nuno saagala olukozese. Kati ate ndoza Serena abadde ayimbanga ennyimba ezo. Soko tuwe ku lawyer ya Serena Bata. Yeah, indeed, nze gwe basavinze. Musirikale yaze ku office n'atusavinga ne summons ezisaba Serena Bata okubanga reportinga ku police. Since last week police ebadde yeefula nti enoonya nnyo Serena. Bamukubira ku masimu paka nakuya basirikale bagamba don't engage further. Ne client waffe naye the best way mateeka gye tumanyi kwe kuissuinga summons. So okuva last week bayagala okugenda akole statement ntwaga batwe summons badde tebazituwa. So it is the day yesterday ntwe batusavize ne summons era twazifunye tuziconfirminga tulina reportinga ku CPS that is KMP Kampala Metropolitan lunaku lw'enkya ku ssaawa 4 era tujja kubeera ku CPS kuba ono munnansi njagala sente zinateeka mu Serena Bata siri mweteefuteefu wadde omusonyiwa wadde ennusu n'emu naye njagala amateeka gakole. Saagala kwogera bingi naye kinjagala omanye abayimbi abafaanana nga Serena Bata mutandike okuwa respect. Tamenyangako mateeka mpozi abo abadifaming ate betuyinza okugamba nti tuyinza okuloopa kuba ovayo n'ogamba nti mubbi nti muyaaye mubbi. Ekisooka omuwala oyo mujoozi bamuwa amagezi n'abamuwa amagezi nze nkimanyi balina obusobozi okusobola omusasulira ssente zino. Kyenjagala omanye mbagambe saala kwogera bigambo bingi ku nsonga zino. That is statement nene nnyo ku brand y'omuntu ng'omuyimbi nga Serena Bata. So wetulaba omuntu avayo gamba nti mubbi era tajja kukkiriza kumubba. Serena Bata njagala asasule ssente zange zinamuteeka mu kubanga siri wagundi siri wa charity. Tujja kusaba nti aveyo agende mu mateeka ateekeyo omusango gwa theft tugere tuguwoze wegumusinga tumanye nti ddala client waffe mubbi naye wegugana n'omusinga ate naye tulabe kye mateeka tuyinza okukola ki okumuteekako. So era tulina surprised okulaba nga poliisi ekyalina obuvumu obutuyita ogenda okukola statement enkya naye nga ate twabawandiikira reply eri official. Eyo nno y'ensonga. Awe tuli katulinde bigenda okuva mu gundi olunaku olwaleero. Olinayo essimu oba tukiteeki?